Nuwa Maseyo omu ku bafuna ebisago mu lutalo lwa Lakwena olwayindira mu kitundu ky'Etteso. They speared me and the intestines come out of this part here. Even this bruises here. Ekifo ekimanyiddwa nga Ogoma mu ggombolola y'Ennyero mu disitulikiti y'Ekkumi mu Tteso weewali entaana egambibwa okuziikibwamu abantu abaafiira mu kulwanagana okwali mu bitundu bino wakati w'amagye ga gavumenti n'abayeekera ba Alice Lakwena. They started getting us out of our houses and started beating us innocently. Abeeno bagamba nti mwafiiramu ne basaalumanya. My eldest brother and my father also, and my two grandfathers were killed on that very day. Wano mu Ogoma Parish mu Kkumi District abatuuze batubuulidde nti abantu abasoba mu 300 be battibwa era n'abaziikibwa mu ntaana ey'awamu. There are more than 300 because that thing was too large down there. We shall have a truth and reconciliation process. We must inquire into them and we shall make sure that in the new administration justice is done and their families are appropriately compensated. So we shall fix the problem. Besigye era atuuseeko ku mugga Okokoro abatuuze gwe bagamba nti kati emyaka 10 gyekulungudde ng'olutindo lwagwamu oluvannyuma lwa gavumenti okusaasaanya ssente ezisoba mu kawumbi okuluzimba. Ne bazimbawo ebintu ebyamenyeka nga terunaba kumalirizibwa. Kale kuva olwo tewali kyali kikoleddwa. Bano batubuulidde nti bafuna obuzibu bw'abaana baabwe abafiira wano nga basala omugga nga bagenda ku ssomero. When this bridge gets full of water, many people die from this bridge because when some people come from this place going to this side. Of course, we have a market here. On this side also we have a market. So which means we need the government to help us. A cow from Palisa, you have to use Mbale Kumi Road, which is going to increase the price. And this bridge is killing people every year. But there has been no solution which has been put into it. So we are requesting for help. Besigye bw'avudde Kkumi agenze Bukedeya nayo gyakubye enkungaana ez'enjawulo. Wano Besigye bw'abadde ayogerako eri abantu omuvubuka ow'engalo empanvu abadde alina gw'aggyako akasawo abantu bamuyiikidde ne batandika okumugajambula. Mu kavubuŋŋano kano poliisi waliriziddwa okuba amasasi mu bbanga okutaasa omusajja ono gwe babadde bakuba amayinja n'ensambaggere. Ingo Francis, NTV.